Abakakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Eric Kasirye wamu ne bannamawulire okuva e Wakiso olwaleero babitaddemu engatto okwolekera eddwaliro ekkulu ery'Ensambya okulambula munnamawulire Miracle Ibra yafuna obuvune ku liiso oluvannyuma lw'okkubwa abakuumaddembe bwe yali akwata amawulire ag'okusunsula abo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka ow'e Mambuka ku lunaku olwokusatu ng'atuuse mu ddwaliro. Eric Kasirye asabye gavumenti etereeze ekitongole ky'ebyokwerinda mu ggwanga kisobole okukola emirimu nga kigoberera amateeka. Wakati mu bulumi munnamawulire Miracle Ibra annyonnyodde ebyamutuukako ku lunaku olwokusatu yali akola omulimu gwe ogw'okusaka amawulire. Nange ekyali kintwaza kamera kulwanirira ddembe ly'abuntu kubanga nze nafuna signals nga abasajja bano baagala kwata Nalukoola yali atambula nga neya Sserunjo gy'amukutte ku mukono nga baagala muyoola naye nga bagamba tulina okugyawo cameras naye focus oba amawulire gali nnyo ku nze naye bakuba abantu ku lunaku olwo. Miracle atubuulidde obulumi bw'ayitamu mu kiseera kino ng'ekisinga okumuluma kwe kuba ntasobola kukola ate ng'alina abantu balina okulabirira. Asinzidde n'asaba gavumenti ekole buli kisoboka okulaba ng'afuna obwenkanya oluvannyuma lw'ekyo ekyamutuusibwako wabula ng'alaze okukyeri bannamawulire banne olw'engeri abakuumaddembe gye babayisaamu naddala mu kiseera nga twetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Nze kyenjagala kwe kwongera osaba obwenkanya abantu abo bavunaanibwe ne gavumenti yennyini eveeyo. Bakubye bannamawulire bangi, poliisi neevaayo ne yeetonda oba baba bakoze ekintu ekyo ne beetonda naye agamba tekigenda kuddamu naye kiddamu kagendera mu kalulu kano nze kyengenda ogaba amawulire buli omu agumye munne naye ekikulu ffenna tubeere bumu kubaza omuntu eyanyambye yabadde munnamawulire yeyanyambye okumbeerako obusawa. Bazadde ba Miracle okuli maama we Nakuya Jane wamu ne kojja Joseph Miracle boogedde ku mbeera gye bayitamu mu ddwaliro nga bategeeza nti obuyambi tebalina ate nga n'ebisale by'eddwaliro biri waggulu. Miracle ayambibwe bwe kiba kisoboka abamutuusaako obulabe bavunaanibwe. Tuli wakati mu bulumi Miracle alabirira bazadde be yatulabirira ne baganda kati takola ali wano tetumanyi kiddako. Obuvune bungi bamutuusa wano olunaku lwali lwakusatu ng'avamu omusaayi mungi bamukolako sikaani bamutwala mu theatre saa 12 ez'okawungeezi ne bamugyesa essaawa 4 ez'ekiro. Bano basabye gavumenti okulaba ng'omwana waabwe afuna obwenkanya nga bavumiridde embeera bannamawulire gye bayisibwamu mu ggwanga lino. Kirala ne bannamawulire banne twongera nabo okubasaasira kubanga kino tekituuse ku Miracle yekka n'abalala kibatuukako naye ne batakimanya. So nga famire ffe ate kitukutteko nnyo kituluma nnyo kubanga Ibrahim Miracle tumulinamu essuubi ddene. Wano ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu e Wakiso Eric Kasirye akwasisa Miracle ebbaasa emuyambeko mu bujjanjabi buno n'amusuubiza nti bakutambula naye okutuusa ng'asobodde okutereera. Kasirye asabye abakuumaddembe bakwase emirembe n'okukuuma abantu wabula si kubamalako mirembe. Sa eddoboozi engaffe abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu okuvumirira byonna ebyatuuse ku mwana ono Ibra Miracle era nga twagala okugamba gavumenti nti bannamawulire baweebwe eddembe lyabwe okukola emirimu gyabwe nga tebatuusibwako bukambwe buno bwe tulabye olwaleero. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.